Paalamenti evuddeyo n'ewa lipoota ey'enkomeredde ku kwonoona obutonde bw'ensi obuli ku nnyanja Nalubaale ne mu lutobazi lw'Omulwera ewasimibwa omusenyu. Mu kyo akakiiko kavuddeyo ne kayimiriza mbagirawo kampuni ezeenyigira mu kusima mu busenyu mu bukyamu n'ezo ezoonoonye obutonde ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ezaagaana okugoberera ebiragiro ebya mita 200. Akakiiko ke kamu akavunaanyizibwa kulondoola obutonde bw'ensi n'obugagga obw'ensibo kaatalaga ebitundu eby'enjawulo ku nnyanja Nalubaale mu kunoonyereza kwako. Wabula abaazuula ng'amakampuni amagwira naddala ago ag'Abachina kw'ossa n'abagagga ab'omu Kampala bwe beefuddemu koko okuyiikula omusenyu nga bwe bagutunda kyokka nga tebalina lukusa. Ababaka kino bakitadde ku kitongole ekirondera obutonde bw'ensi ekya NEMA kye bagamba nti kyesuulirayo gwa naggamba okulondoola emirimu egikolebwa ku nnyanja kw'ossa ne mu Lwera kubanga kigaba layisinsi naye kampuni ezizifuna zikolerako birala. NEMA erina omulimu gwayo gw'erina okukola kubanga yeegaba pamiti. Bwebanga egaba byepamiti ate nga yeeyina n'ekiragiro kiri kye Paalamenti ffe kye twakola be bakiteeka muki mu nkola kakati ekyo ndowooza babadde bakibaddeko leze babadde banafunafu nnyo ku ekyo ku implementinga ebiragiro nga bwe twabikola kwegamba bwe baba wa permits ate ndowooza tebaddayo okugenda kulaba bano abantu be twawa permit ya kulunda byannyanja kye bakola bwebanga si kye bakola lwaki basima omusenyu naye ye bwe badde basima omusenyu bakusima kumpi n'ennyanja bwe bamala kugusima ebinnya babitereza babibika awo bate babibika ogwo mulimu gwaki gwa NEMA. So ffe tulowooza nti NEMA awo yabeerako yalegajjalako. Abaka bategezeza ng'eggwanga bwe lifiiriziddwa ennyo nanti kati n'oluguudo lw'e Masaka lutandise okwonooneka olw'obuzito bw'ebimotoka ebisomba omusenyu kw'ossa n'embalama z'ennyanja okwonoonebwa olw'omusenyu ogusimibwa nga kino kyakutwala ebbanga eriwera okusobola okuzzaawo ebyo ebyonooneddwa. Tusanze nti omusenyu tegukkirizibwa kutambulibwa ku mmotoka enene nnyo kubanga obuzito obwo bwonoona nnyo oluguudo era oluguudo lwaffe terujja kuwangaala nnyo oluguudo lw'e Kampala Masaka obuwangazi bwalwo butono nnyo kubanga bayisako ebimotoka ebinene nga bipakide omusenyu ate nga bayunula tebalinawo bridge okupima tani ki ze beetise. Wadde nga akakiiko kavuddeyo ne kayimiriza mbagirawo okusima omusenyu ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ate kakkiriza abantu ssekinoomu nga balina olukusa okugenda mu maaso okusima omusenyu nga bagoberera amateeka agaabaweebwa. Ababaka wano era we bategereza nga bwe batagenda kuttira muntu yenna ku liiso wabula okugoberera amateeka. So this is what we are saying, that whether it is an MP, a minister, any political elite or a big business person, I mean, you are supposed to follow the law. You are not above the law. So surely I don't think there is connivance. Akakiiko wano we kasabidde poliisi wamu n'ekitongole ekya NEMA okusitukiramu mbagirawo okulaba ng'obutonde bw'ensi tebugenda maaso na kwonoonebwa n'okukwata abo bonna abenyigira mu kumenya amateeka g'obutonde bw'ensi. Abayunula ne poliisi muyimukiremu amangu n'embiro ekyo nakyo bakiyimirize. Ekyokusatu tusanze nga emirimu gino egikolebwa bwe gitayimirizibwako aba NEMA ne bagenda ne bakola review ne babiddamu ate ne babakebera bwe balasanga oli nga teyatuukiriza amateeka nga bwe yasaba bamuyimirize ddala. Stephen Turyargayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.